ya tubaniriza banyabo ne basebu mwe nabatulaba tuli buterevu mu Shaftsoft studio ya gwe sebo banyabo okulaba nga tukutusaako embeera y'abantu mu ggwanga Uganda n'okwetoola Afrika n'ensi yonna. Mpozi olwaleero tugenza okulaba nga wabaluseewo obulwadde bw'ekinamba mu ggwanga lya Uganda mu district emanyiddwa nga Kagadi. Mpozi ekinamba ekyo abamu ku bantu beeyo mu byalo bagamba oli mbw'oba kirabika bintu bya Illuminati abalogo abo bazze mb'oli yeekweka mu nsonda bw'ati nawandiika sayini ye mu bbanga enamba nejja neekuwandikako ku kugulu kitegeeza bw'aba awandiise enamba n'agamba myezi 3 oba nnaku 3 oba ssaawa 3 mwofiira era abantu bangi bafudde abalala badduse mu malwaliro abalala badduse mu masinzizo naye njagala mbalabule singa ekintu kiba kikutuuseeko dduka mangu mu nnambiro si kubanga ate ogenda mu church kwebaka eyo ebinamba kugamba ne Ministry ya Health lete naba confirminga bulungi ekirwadde ky'ekinamba ne tuwulira ekinamba nze naawe n'olife natuwulira kinamba ne njagala tumanye ekinamba kyeki gye bujja kwawo nja kuba nguleetera abantu b'e Kagadi district ne video zonna ngenda kuba nziiwa mu maaso nzidoping kulanga omanye ekinamba kino nga kigenda okutuukako eyo gy'oli gwali Masaka Ejjinja Kampala ludda wa South Africa Cape Town kino ekintu kirabika ekinamba kigenda kuba kya nsi yonna oba bye bino Bible byayogerako namba 666 nze naawe gwe musajja go wa 666 okitegeera nenga tubaaniriza mwenna abatulaba n'abatuuliriza tukyali ku BMTV Africa alongside Radio Baganda South Africa Shaftsoft studio mwe tuli gweyagala okukola video audio buli kimu kyonna genda ku www.shaftsoftstudio.co.za BMTV Africa tusinkanenga 10 September Bedford Vista Hall nja kubaayo genda olonda omuntu best professional Safik Sembatya best media BMTV Africa tusinkanenga 10 September wali ku Statute Award. Big up Ssaabasajja Kabaka wangali.